Wange ensi yonna edde ku lwasomo ani tera gwasoso zaala abalongo gwe naalonga asose tumbaavu ojja weeyimbya olinga amazi hanzaala na waliyonga lwatti wakozesa kondomu gwasoso zaala abalongo ninaalonga ango byana abalongo bange nekizina omusajja govuma abaana bali baziika ani tera tulowooza ti gwasoso okuzaala abalongo tulowooza ti gwasoso okwawukana n'omusajja ng'oli naalongo. We have seen it. Abantu baawukana. It's normal. Ne bw'ozaala abalongo peya 3 omusajja akulekawo. Si kipya. Tulabyeko bannaalongo abalongo nzaala 3 nga nnaalongo ne bamulekawo. Si gwasoose. Abo ba YouTube abakuwaga bagende bakuwase. Aba YouTube abakuwaga lwaki bo tebakuwasa. Kati bepanka bogeza aluganse bakuwase SB4 bamukutungirako tikyalani bamukutungirako baba musajja takuwagala baba musajja kwata abana bo bamuwe otambula ogende antera kwata abana be SB4 obamuwe ekirungi tabeegaana. Go look for life elsewhere. Nene mudda ku mukazi Mama Fiina ne mumujolonga abayambye n'abasomesa nemujja ne mukazi ne mumusiidirako maama sina mabaati teyagaba wa mabaati. Mama Fiina teyabaweerera si bituufu bwaba mwali bagagga mwali mukimazaaki. Nze ekinnuma ku ba YouTuber muli banaku but you want to act rich. Muli banaku musiba musabiriza abawe sente gwe muvuma abagagga fees mwali musabazaaki. Kanti muli banaku egoism. Amabuko gerwachi tewagamuwa. Ekubira napa amabuko ga milioni 2 wandiga muddiza. Omugagga bamusondera amabugo. Mulekeraawo okufuula abantu ababayambye ababi. Mwe buli muntu mwagala mumufuule nti mubi nenga amaze bayamba. Abantu babaseteza bwate ne mbamanyira. Mama Fiina kibiiki kye yakoze. Obagati yabayamba. Mubuli omu mubi. Buli abayambye mubi. Kumwani mulungi. Junior mubi. Mama Fiina mubi. Mwe buli ababeererawo the next day mumufuula mubi. Ensi eraba. It's so unfair. Mugwanga lino omuntu okukwata ssente ze n'akuweerera aba akwagala. A person to get sente ze n'aku-educating aba akwagala ku law. Aba akwagala ku mutima. N'omukazi amaze okuweerera omuliko omuvuma. Omukazi abazimbidde amayumba. Omukazi abagulidde amamotoka. Bwe mulwala Mama Fiina gwe mukubira. Namwe mwabaaki abatakula. Views nga zibamazeemu nnyo. Goloze setambulira ku views. Buli omu ne mumunoonyaamu views. Buli omu ne mwagalamu views. Mwekubeko mu mutima. Mugambe naye nedda. Omukyalo ono yambeererawo kino kankireke. Mwine essimu ya Mama Fiina. Lwaki temumukubira? Mwamwe n'aba YouTuber mwazungiranga ewa Mama Fiina. Temulina nnamba ye. Temugiina. Bwe mwali musaba fees nga mwagiina. Kati ba arrogance. Mama Fiina aveeyo akira gwe ngani? Ngani agamba Mama Fiina okuvaayo kisiraani mbwa nagawa ninga amatako. Muwalawo. Olagira muwalawo. Mani ba YouTuber mumanyira. Bisiraani mwe. Mwenga babuvuma abantu nga temuvaayo clarifying. Mulinga amazi. Nga temuvanga yo clarifying. Bisiraani bino. Mama Fiina aveeyo. Gwanya je Mama Fiina. Mwekanya emyaka gwe. Kwa kitudde. Noluto kiyaka sasiro wekitezi. Mutemumanyira abantu. Temanyira abantu. Olwobo bu YouTube bwammwe. Toyina namba ye. Mulinga amatako. Mama Fiina aveeyo clarifying. Clarifying yazaala SB4. Mama Fiina mama we SB4. Ya muzala. Clarifying amaka gage. Kumanyira. Kamanyiro kamwe. Kwa mama muri ba YouTuber. Mwine ensigo nene.
kaya okumanyira abantu. I felt so bad. Abantu beyayamba. Omukazi nakuweerera. Omukazi ne mumusabiriza, ne mulwala n'abeerawo, ne mufirwa Mama Fiina n'abeerawo, ne mumuddako, ne mumuweebuula. Mama Fiina yebaka ne SB4, abasajja babuze. Mama Fiina abadde ne ssente nga sinazaalibwa. That woman has been rich. Mama Fiina abadde ne ssente before even I was born. Gwe omukazi mugagga. Kyogamba buliddwa abasajja. Muwala ne SB4. Empalana yammwe eri ku SB4. Ate SB4 muludde nga mumuwalana. Kuba Mama Fiina amwagala nnyo. Kwamwe mwasooka ne mweteekawo. Ekirwanya nabo ba YouTuber lwaki bawala ne SB4. Mama Fiina ayagala nnyo SB4. Kibaluma. Abo abaana bo tebaagalira ddala mugagga yenna kwagala. Never. Bo tebaagalira ddala kuwulira ati eriyo omugagga akwagala. Awo ba mubi. Awo ba mubi. Mama Fiina aveeyo, naffe tujja bambala. Mama Fiina mumwambale tubambale. Luddemu buto. Nze sijja kutunula nga mumanyira omukazi. Muli ku blackmail. Ensi yonna mwe ba YouTuber mulowooza you are going to blackmail people. N'abantu batambulize ku level yammwe. Mbo tujja mwambala nga naffe tukwambala. Nga naffe tukwambala. Toli wa kitalo nga bw'olowooza. Nga naffe tukwambala. Tukoye ejjogo lyammwe. You blackmail people. Omuntu ajja n'akuyamba enkya n'omu blackmailinga. N'ofuna omulala naye mubi. Muvume Mama Fiina tujja kubavuma. Muyinaaga mwana naffe tugayina. Temujja kumanyira mukazi kumu blackmailinga. Oba muyina obutakkanya ne SB4 mubwogerenga mmwe. If you have something with SB4, teweesiba ku relationship ye. Vaayo ogambe me and SB4 tetweyagala. SB4 temwagalangako. Ye kibi Mama Fiina bw'ayagala SB4. Is it bad? No gumpalana. SB4 you guys mulekerawo wala na bannammwe. Mukomye empalana. Fenna tuli basajja tuyina ebizibu. We all have fenna basajja ebizibu bye tuyina bye bimu. Buli musajja ali wano. Ebizibu byoyina nange bye nnina. N'ekibi nnyo okubeera nga twerumaaluma. Munno ayina relationships eyiye erimu ebizibu. Nodda wali n'osaakaanya. Kwate simu mukubire. Hello SB4. Hello Mama Fiina. Naye byagala views. Byagala views. Mboze. Nkuwa amagezi. Genda ogawe nnyoko. Tumbavu. Ne mugaba amagezi lwaki temugeewa. Mwabasiba mu maloji ne bamalaya. Muli bafuba temusiba maloji mmwe. Tubyogere naffe. Ebyammwe tubyogere. Mwe tujja kubavuma mmwe. Musiba masawuna wano ne bamalaya. Ngebyamwe temubyogerangako. Temuli bafumba temina bakazi. Bakazi bamwe basanyufu olw'okusirika. Ne mwendeguza muli ngambuzi. Tumbavu. Temujja kumanyira Mama Fiina nga wendi. Bye muvunana SB4 namwe bye mukola. You have the same problems. Mama, mwina bo YouTube. Enough is enough. Tukoye jogo lyammwe. Your arrogance has reached a boiling point. We shall counter you. Omukazi mumufudde omwe. Mama Fiina yabakoze eki? To deserve all those insults. Mama Fiina yabakoze eki? Mukazi wattu. Ne muzungire mwe abazungiranga ewa Mama Fiina. Ne musabiriza okuva ku underwear mwe ba YouTuber. Omukazi n'abawa ssente. Ne mufiirwa Mama Fiina n'ababeererawo. Omuntu n'akuwa amabugo. Era n'omuvuma. Kale mukule. Mukule. Grow up. Mubuli omu abayamba mubi. Buli abayamba mubi. Omuntu wamma akusomesezza. Mama Fiina yamugamba. Kankusomesa onjigiriza oluzungu. Nga kyamugamba nti osanga oli nnyamba. Ye yakitwala liitulwale. Omuntu n'akwata sente pa semester. Banne kankubulire. Semester ze Makerere ziri mu kadde busatu. Omuntu akwata 3M pa semester.
nazi kuogenda osome aba muntu wo. Is that the person you insult? Nga fa bazadde abaffe abambagana n'okutuweerera. Wano waliwo abantu abazadde babete baba weerera. Kiki kye tusima ku bazadde baffe kutuweerera. Omuntu akutwala ku ssomero n'akusomesa aba akwagala. Mama Fiina maama wammwe singa temumuyisa bwe muti. Naye omukazi ne mumuvuma. Bano omuntu akutwala ku ssomero aba maama wo. Wana abantu banoonya fees ne zibabula. Nene mudda ku mukazi mwabadde mwina namba ye. Era muvuga ekintu kimu Mama Fiina ayagala SB4. Mwagala swaza mukyalo oyo. Mwe buli mulaba omuntu akolagana n'omuntu baba beeyagala. Ge magezi gaba YouTuber. The moment they see anybody ng'akolagana n'omuntu nga batandika byekisiru byabwe abo beerya. Ko obwongo bwabwe bujjudde sex. Obwongo bwabwe bujjudde okwegata. Mama Fiina ku sente zayina musajja kigwatafuna nga waba amwagadde. Ayagala omwana gwazaala mulekerawo okuwemula omukyalo oyo. Omukyalo talina kye yabakola. It's too much. It's too much. Gwe Saimo Kawalaata tebagulira amabaati. Saimo Kawalaata. I was disappointed in you, my brother. Mama Fiina amabaati teyagagulira ku nnyumba yo. Gwatula n'abantu abamuvoola Saimo. Mwe mulibeerako ddi n'abantu. Mwe abammwe weebaani gw'ofiiririra yaani. Otudde ne gwe baasomesa ng'ate naawe Saimo bagulira amabaati. Kati Mama Fiina mumunenya lwakubayamba. It's like you guys are blaming Mama Fiina for helping you guys. Yabazaala family zammwe ziriwa. Ababazaala baliwa. Omukazi mumusabiriza. Mama ndaweya, mama ki. Ate ne mala ne mumuvuma. Ane mumufuula omubi mu bantu. Bwe mwali mumusabiriza nga mwamukubiranga. Why don't you call her? Why don't you call her? When you are begging money from Mama Fiina, you used to call her. When it comes to abusing her, you go to the media. You are hypocrites. Mulina enkwe. Omuntu oba omwagalako ssente omukubira ne weegonza. Bw'amala ozikuwanga odda mu kamera ng'omuvuma. Kati goba muntu ki ezo z'enkwe. Tukooye enkwe zammwe. We are tired of your hypocrisy. That's being a hypocrite. Omuntu mugambe weebale nnyo obuyambi bw'ossi bwetaaga. Kumwe nasiwuliranga yagamba nti obuyambi yabugaana. Wandiga Mama Fiina sagala kumpeerera. Nekigenda on record. You would have told Mama Fiina, I don't want your education. Neba kuweeredde diguli ogimaze mu kifo ky'okwebaza omukazi omuliko omuvoola. Neba siru banno olowooza byogera birimu amagezi. Omuntu n'ofiirwa omuntu nakubira n'essimu. Naganga kitalo muziika ddi kankuwa amabugo oyo gw'ovuma. Wane mutuko kuzima amayumba. Mwogere amazima SB4 mu muwalana. Gwe muwala gwe kankuwa amagezi gwe aneteyira sibanya animinionio. Sigwasoso kuzaala abalongo. Aneteyira sigwasoso kuzaala abalongo. Excuse moi. Owo buyimba bwoyimba bango bana abalongo bange ne bandogaluga ani abakuzaalamu. Condom tezaaliwo. Why didn't you use a condom? Munyumirwa wano hada go me deeper. Weba malobe bazaalamu ebyana nga mutandika okutwasamira. Twaliyo nga mweyambula SB4. Excuse moi. Aneteyira okuze. You a woman now. Toli mwana muto. Omanya bawala kye kizibu kye mukola. Omala ozaala bana noloza ati was still a girl. Aneteyira tokyali mwana muto. You shave. Weise ng'omukyala omuzadde. Abana babo singa bakera ku makya ne bava mu Lambwese ne bagenda baziikawa. God forbid. Ekijja ky'abo abaana kiriwa. Si SB4 g'omanyira. Abana babaziika wabe no YouTuber ebikuwaga. Excuse moi. Abaana bo babaziika wani. Ekijja kyabwe kiriwa. Wabe no YouTuber. Oba SB4 kati no damu amagezi. Aneteyira wano waliyo go me deeper, harder. Those are the effects of sex. Zoli mukusafalinga. The effects z'okwegata. The effects z'okubutakosa kapiira. Ffe tuyinda abaana. Junior olabanzaala kwewonya katemba.
I don't have a kid because I don't want drama. Kondo mumanyi jeziri. Kati antera oba wawomerwa. Nga in your heart you know it. Nti gwenes before mwewomerwa. Era sit down, you solve your differences. Nti damu aniteira. Stop acting like a girl. Olia ulinga mwana muto. We yimbye bitu bitali magezi. Olonya sympathy. Oli muzadde kati. My sister. Oli muzadde. Abakyala bayita mu bingi. Fe banyafo tukuza bayita mu bingi. Obufumbo si gulu. Obufumbo si ice cream. Marriage is not a party. We bali emmere. Marriage has challenges. Fe do twagala nnyo ba mama baffe. Because they pass through a lot. Okutukuza. Mwe naba wala abakyeyambulira abasajja. Owoza hada. Widen the legs. No malofuna olubuto n'otwasamira as if you were raped. Olinga gwe bakwata obukwasi. Tulwanire abalwepo. Twanyenda mu abazifunanga mulaba. Anitaira bakukwata bukwasi mukwano. Because you are seeking for validation. Ononya validation from idiots. Where are you raped, madam? Oba gwe wejjamu nneka. Gwe kenyine muwala gwe wakwata akasolo kefi before SB4 a very big wire. That I know. SB4 wire nene. Weba free phase. Yeah, SB4 ye baba yabala. I know. Gwe kenyine anitaira gwe wakayeteka you in fact. You are the one who put that thing in you. Gwe. Ngoza big sibanya mati mwagala nye binene. No nyumirwa. SB4 yakubala wundi nya. Ngato zogera kezo. No. Anitaira. Tandikira nekula wundi ze mwekuba. To bring out the story. My sister. O tuweneka video ngo okuba omulanga. Hada I want to say. Kankulambuza amasiro. Kankukirize bulange. Tuwabisikinanga. We are not skinnaling. Ngomulambuza bulange. Atotwasamira ki? Oyasama ki mukwano? Otukuba obuwomi tukole tutyani wanategatta. Naffe twegatta. I also play sex. Nanaze dunia nga wasanze mu kiko luamba like amaso gabaga gudderi. Wano kubisa amakafana nyinga buli omwe amala atunula ati. When everybody is coming batunula batya. Bani wano buli omwe amala. Fe n'obuwomi tubuwulira we tuba tuli. Neto tumala kwegatta n'omuntu nojja wano ku social media, you act innocent, you look for validation, oyagala bakuwe sympathy. Excuse moi. Oh my God. Okute Mama Fiina atali Mama Fiina yabakwatira ka magulu. Aniteira we mwali mwegatta SB4 Mama Fiina abakwatira ka magulu. Goyagala oyingiza mu nsonga zammwe. Mama Fiina aliyonga mwegatta. Mwala abagambe ko nga bana. Muli bana bato. Kumwenda kuliko gwazaala. Why don't you let the woman be? Lwaki Mama Fiina temujja mu nsonga zammwe? Mama okufuna ebisajja eyo ne biba disappointing ne mutandika okunenya abantu. Mama Fiina atuyambe. Abayambe yabazaala. Mama Fiina ina abaana bebbayiza we. Have you ever had Fiina muganda waffe ngali mu katemba? Mama Fiina ina abaana be. She's a woman with her kids. Have you ever had abaana ba Mama Fiina nga bali mu katemba? Lwaki mumuteekamu? Mama Fiina talina baana be. Fiina taliwo. Wali owuliddeko Fiina our sister. Ngali mu katemba SB4 gwalimu. Mama Fiina abaana be yabakuza bulungi. That I know. Abaana ba Mama Fiina bawa abantu ekitiibwa. Mwe ba YouTube mwajje wa Mama Fiina ne mulya n'embuto ne ziba tukubule akasasiro w'ekiteezi. Mwali mudeko omwana wa Mama Fiina nga abaddamu. Tabayina. N'omukyala mumuyisaamu amaaso. Mwe nyini musabiriza. Nze kinnuma ku ba YouTuber ye blackmail wamu. Fiina ayina empisa. Omwana Mama Fiina. Gwali oliddeko muwala wa Mama Fiina. Mwaba mumuwulira na buwulizi Fiina. Temulabanga nako. Kati mujja musibeko ebinyonyonyo, ebizingiriiti, ebinyonyololo. Mama Fiina ajja ababuulirire ngaani. Mbwe ajja agambe kubavuma abantu. Mwe ba YouTuber temuvuma abantu.
mwe mwali muvuddeyo ne mubeetondera. Wano waliwo YouTube atavuma abantu. When have you ever come out to clarify? Mutuleta akamanyiro. Have you clarifying? Mwe naba YouTube muvuma abantu. Mukyaza abavuma abantu. Ngate mukiralifying nganga. Kamanyiro kamma. Kwa Mama Fiina buli omwali ku social media ya musindika. Taina byakola. Mama, eriyofe abagala Mama Fiina ku mutima. Olwebyo byatukoledde. Nga tetugenda na kumulinda atugambe. Nze bwokwata ku Mama Fiina oba onkutteko. Ko omukazi ankoledde ebintu oyo bambi. Omukyalo yatubeereddewo. Yali akuseteza Mama Fiina. Tomuvuma muleke. Kale leka abataziryako bamuvume. Banange oba ali akusete y'omuntu. Guys, mufunemu ku nsonyi. Mama Fiina aba yakuweerera sirika yakuweerera. The woman educated you tekirivaawo. These are facts. Artist gwe tomuvuma kubanga abadde mulungi gy'oli. Yes, Mama Fiina ayinza okuba mubi naye ate gwe kuggwe mulungi. Okitegera bane ekyeŋŋamba nti kale Mama Fiina mubi nga we mwagala omuportrayinga. But waba yali akuweereddeko semester emu 2-3. You are not the right person to abuse that lady. Nga Mama Fiina ne waba ali mu nsobi mukubire essimu. Mugeye mama ABCD. N'abantu banoonyezaamu ssente. Bayituba mulina ebizibu bisatu byenjagala obbagamba. Muli ba hypocrite. Muli bankwe. Bayituba mulina ebizibu bisatu tudde byenjagala obbagamba. Inkweze ezibasumbuwa. Buli omu tajja bba mubi. Nze Junior mwanfuula dda omubi. Nenga tata wange yababeererawo. Everybody knows my father was there for you. Mumbeera yonna. Tamale yabaagala. Ne mujjanga muzungira ewaffe. Nga mwagalako content. Ne tubaggulira. Ensi yonna yakiraba. Naye mutaata wange olwafa. Ne munfuukira ekizibu. Olw'enkweza mmwe zitaggwa. Mwalyanga mu ngalo za kitange. Emagombe gyali. Emagombe gye yalaga. Mwalyanga mu ngalo ze. Ne mumufunanga mu ssente. Naye olw'okuba muli bankwe basajja mmwe. Mwegatta n'abanwanisa. Because temujjukira. Omuntu akusindikira amabugo era mubi. Omuntu n'akusomesa emakerere ng'abantu bangi nnyo fees zibabuze era mubi. Muli bantu babi nnyo baana mmwe. Naye abaana bammwe simanyi gye bagenda kuba. Buli kyokolanga jjukira akaseera ng'ofudde. Omuzadde andaba wano. Tuulako mu ddiiro lyo ogambe nti bwenfa kati. Abaana bange bagenda beerawa eno nsinjirabye. Nze kitange okuva we yafa ndabye ensi mu butuufu bwayo. Ensi nali njizannyisa nga taata wange mulamu. Naye okuva taata wange lwe yanfaako ndabye ensi. Abantu si bangu. Kati gwe tuulako wansi wekka. Ogambe nti singa afa olwaleero. Abaana bange fees bayinza zijjawa. Nga tonnayogezaago malala. Nga tonnamanyira buli akuyamba. Nina omuntu yabadde annyumiza n'aŋŋamba nti gundi mugagga avuga Range Rover mbw alina amaka ga bbeeyi. Ne mugamba Range Rover n'okuzimba amaka ag'ebbeeyi tekitegeeza nti bw'ofa abaana bo bagenda ba bulungi. Kwebyo tebivaamu fees. Range Rover tevaamu fees z'abaana ng'ofudde. Ennyumba ennungi gy'olina tevaamu fees z'abaana. Obugagga mizigo, nyumba z'abapangisa. Obugagga kulima mwanyi. Nti ne bw'ofa abaana batunda ku mwanyi. Obugagga ttaka. Nti ne bw'okutukalira abaana bo ng'olina ettaka lye balekera basobola odditunda ne bajjamu fees. Kati gwavuga Range Rover alina amaka amalungi abaana bo baakubonaabona. Abaana bo baakubonaabona. Kirwa ky'olina ekivaamu ssente. Kati gwe toli mugagga. Toli. Ninazo omuntu wajalanga gundi mugagga avuga Range Rover. Gundi oyo alina ennyumba nnungi nga muga ebivaamu ssente biriwa. Nti bw'aba afudde kati abaana be
biliwa basobola okutunda ne bajja mu sente. Mulime mwanyi mugula amataka muzimbe ennyumba z'emizigo bwe bugagga obutuufu. Ebyo bijja okutaasa abaana bo nga toliiwo. Awo fiizi we balizijja okyepankira kwene ensinga wooli bw'ofa ebintu bikyuka. Tulabye famire ezaali ez'amaanyi, tulabye ku famire wano ezaali ez'amaanyi nga ne ssente tebayina nyini byo yafa. Omuntu bw'afa afa n'ebintu bye. Omuntu buli wakutuka bw'ati n'ebintu byagenda nabyo. Kati gwe YouTuber okutuulaawo omanyire buli akuyambye, buli omu omufuula omubi. Bw'ofa abaana bo bagenda kuba nani? Okimanyi nti abaana bo basobola okuddukira wa Mama Fiina n'abayamba? Okimanyi nti osobola okufiira wano gwe YouTuber abaana bo ne baddukire wa Mama Fiina? Abantu mbayise bulungi, mwebuulirire muli basajja bakulu. Obwo buvyuzi bwa TikTok bwa YouTube bwe munoonya obwo obamazeemu amagezi obutaba na mikwano. Gwe buli omu n'oyagala omukolemu views, buli munambo n'oyagala ogulyeko, buli relationship etabuse n'oyagala ogifunemu akantu. It's not good. Ate ku babo bennyini gwe mikwano gy'oba ojjamu akantu ka YouTube oluyale. Gossip mubeera mu ŋŋambo. Bannange okwata fiizi n'oziwa omwana gw'otazaala. Fiizi kintu kizibu nnyo. Nina wana abazadde bangi ebyokuweerera abaana babireka naye nga bagagga. Big up buli muntu ali eyo akwata kasente ke n'oweerera omuntu gw'otazaala. Junior okugaa ti kitaawe yakubeererawo oba kituufu yakubeererawo oba owunze. Abantu tuwunga everyday betaaga otujjukiza. Naye mutandika anangidde nkikoyo okunnangira bakugambye mazima. Tugyeko obusiru bakugambye mazima. Amazima ge gakulumye. Kati okyaddamu okutula mu kyalo yo maaso. Ayo nno gye mwesigulirako abo be mwesiga nga nabo tebalina nnyo mukwano. Kati nze munjasamire. Bakugambyeko mazima ge gakulumye ti omukyala yakubeererawo. Gwe Kasayimo Kawalaata jjukira amabaati Mama Fiina ge yakuwa ku nnyumba yo. Sayimo jjukira Mama Fiina bye yakolera. Bagamba ejjanzi teribuuka na nzige. Wali olabyeko yeekolamu akantu? Wali olabyeko YouTube akyazizza nnyina? Wali wano YouTube yatuga nti maama w'omuto yeebaka naye? Mumujjukira? Eriwo YouTube yatuga nti yeebaka ne maama w'omuto. Ekigendo on record. Lwaki story teyajongerako? Atuuka otya okwebaka ne maama w'omuto? Lwaki okkiriza famire y'okubeera topic? SB4. Lwaki okkiriza yo famire to be topic? Ng'ate abakugeya bo tebeegeya. Ba YouTube bakamba buulire nammwe kambawe ku magezi mubeeremu n'omukwano. Ba YouTube mubeeremu n'omukwano. Have friendship. There is life after YouTube. Esente muzifunye mugezze ensigo embuto muzigezze muli akasasiro w'ekiteezi mubeereko n'abammwe. Ensi eno esente si kye kikulu kyokka mu nsi.
Baraba ba YouTube bamukulembeza nnyo sente. But money is not the only thing in this world that matters. I want to repeat. Ba YouTube bamukulembeza nnyo sente. Naye sente si kye kikulu kyokka mu nsi. Waliwo n'ebirala. Kubanga Kofini Yongo ofudde tesitulwa sente. Sirabyeko muntu afudde nga sanduuke ye sente obwetaano etaano bwe bugisitudde.